Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza program The Mighty Drive Farida Bikobere gemanya gange olunaku luba lwa kusatu enaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa mukaaga omwaka tuli mu 2024 kansobire nti ate amacha malungi mwasuze bulungi nnyo njagala okubategeeza nti live on Facebook kasobola ogendayo ate munaye not following not liking ate you even invite others okubanga ate bagoberera page yaffe oba shows affe osobola tusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok
active ezo pages bbiri ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. Kakati wano mba nyingiddewo kubanga ate mbawaamu obanga mbayisaamu ku mawulire agabaddewo oba ebyo ebyakoze amawulire olunaku lw'eggulo olwo nno tulyoke tuyingire mu programu yaffe ey'olunaku lwaleero. Naye nga bwe mulabye obulango bwaffe njagala okubajjukiza era okubategeeza nti eyo program line-up yonna munaye ebeerayo on those specific days. Ku Monday tutandikira ddala ne Mayitire drive ku makyato olw'eggulo ne tubeera ne hotline ne tutambuliza ddala Mayitire drive up to olunaku olwokutaano. Kansuubire nti ate munnange ogoberera shows zaffe ezo bulungi nnyo kubanga oyinza okujja mu timu 2-3 ebyokuyiga so osobola okubanga ate munnaye weekuumira mu kumanya. Osobola okubanga ate otugoberera ku Twitter The Alternative Yoga, ku Instagram at Alternative Uganda oba ku YouTube The Alternative Uganda. Osobola okubanga ate osobola ogendayo no subscribing here at Wednesday, see here at Digitalk on Wednesday ebeera Women Crush Wednesday. So ojja kubanga ate mbeera mu studios n'omukulu guest wange olunaku lwaleero Odaka Asman ono nga Secretary General mu kibiina kya NED ekya National Economic Empowerment Dialogue. Tugenda kubanga twogera nsonga za budget. Gwe munnange wawulira budget ya 72 trillion nga togitegeera. Do you want to know something about your budget naddala eno ya 2024-2025 eno yo show gyogenda okubanga ate osobola okumanyaamu ye zino bazalocatinga what does this budget benefit us or it doesn't. Where are we going to get the money okufinancing a budget yaffe? Is it through domestic revenue or borrowing? Byonna tugenda kubanga ate tubyogerako era na impact ki budget yeno gye tuyina tunajjukira nti twava ku 52 trillion ne tugendera ddala up to 72. That means bayongera mu 20 trillion mu budget eya financial year 2024-2025. So no program egenda kubanga ekumanyisa budget y'omwaka guno eya Uganda gye tuyina n'ebisinga ku ebyo by'oyinza okubanga ate weetaaga okumanya. So when people are talking about the budget, you also have something to talk. So no, sorry nja kusunyowa musono munnange nja kukubiriza nnyo obeereko sobola okubanga ate tuyigira wamu ensonga lwaki tuleta show eno is because we want all Ugandans okubeera nga muli up to date, muli informed. You can engage in discussions, you can hold your leaders accountable. Omubaka wamwe omubuuze how much was allocated to the hospital eri waffe waneeno, mubabuuze how much was allocated to the schools, UPE schools. So you need to know the budgeting and how it is carried out. Era na biki bye twafuna mu last financial year ya 2023-2024 ebya 2022-2023. So osobola okubanga ate ensonga eno gitegeerera ddala bulungi. Ngenda kubanga ngendako mu mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo omugenyi wange nga tanneegattako. Tujja kubanga ate tutandikira n'emboozi wano ewaffe Mengo embuga munnange ku mbeera ya Kabaka. Kinajjukira nti omukulu Charles Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yalabikirako mu lukiiko olumu olwa Buganda lukiiko n'ayogerako eri abantu n'abagamba nti bannange Kabaka gyali sigamba nti mulamu naye tali si muyi nnyo. So munnange era natutegeezaako nti ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwe tulimu gwennyini ogwa 2024 Kabaka yagendako e Bulaaya okubanga ajjanjabibwa olw'ensonga nti yali teyeewulira bulungi nnyo. Era natutegeeza nti abasawo abakugu mu ddwaliro lye yalimu be bamureferring okubanga ate yeebalamako emirimu egimu asobole okubanga recoveringa bulungi. Olunaku lw'eggulo era omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga tubalabyeko mu kafubo n'omukulu Prince wa Buganda omukulu David Kintu Wasajja n'abakulu abakulira ebika nga yes abakulu abo nga bali mu meeting etakkiriziddwamu bannamawulire era be bavuddeyo n'ekiwandiiko omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga kyeyayanjulidde bannamawulire nga kitusomera n'agamba nti bano bakkiriziganyizza okubanga babuulira Obuganda ne public yonna embeera ya Kabaka. Era natutegeeza nti Kabaka gyali naye si muyi nnyo era nategeeza nti ono era ali ku recommendation y'abasawo be Namibia okubanga ate ajjanjabibwa aterere bulungi nnyo nga nategeeza nti bano ba recommendinga ave ku mirimo asobole okulaba nga ate recovering steadily. So nno omukulu oyo mu kiwandiiko ekyo
N'asaba bannayuganda n'abaganda bonna okubanga ate musabira kabaka okusinga bwe munaavaayo okudimandinga nti twagala kabaka waffe. Ebyo nno bye byabadde wali Emmengo, naye nno kinajjukirwa nti wiiki ewedde abakulu b'ebika twabalabako nga bawuubye olubu lw'ekigere mu State House kugamba munnaye era nga bano bakulemberwamu wa ICT nga basaba asobola basobole okulaba kawa Buganda no bagamba nti security oba n'emitendera gy'olina okuyitamu okulaba ng'ogenda okulabako kabaka Namibia mingi nnyo kwe kubanga ate basaba omukulu president abayambeko mu byentambula eddoboozi lyange erina engeri lampola bano basaba bayambeko mu byentambula asobole okubanga ate bagenda Namibia okulaba ku kabaka nambeera kijje alimu era nga ensonde next tulaga bulungi nnyo nti enteekateeka egenda mu maaso era nga one of these days tuyinza okulaba ababaka abo mu State House nga ate ku kabaka Uganda ngenda nvaayoko Emmengo nsooke nzikirireko wali eri Lubigi munnange Nansana ate munnaye Nnema ekyanyinyitiza kitongole kya National Water and Sewerage Corporation era nga bagoberawo ddala abantu naye ngera ku luno be basinze okugobawo be ba taxi ate ne bano abo business obutonotono abafumba mmere naye ngera abantu tebabadde basanyufu nga bagamba nti Mr. President afuddeyo okulaba abantu be banyigiriza abantu ba wansi era nga bagamba nti bw'osenda omuntu bw'atyo bo babasuubira baddewa naye nga babakulu bannema nabo bakombye kwerima bagamba nti bali mu nteekateekezaawo ntobazi okulaba nga ate eziyamba kaya bategeeza nti it is a long process, it is not something they are going to do in one day, 1 week or 1 month. Bategeeza nti kigenda twalira ddala akaseera akawerako nga bali mu kulongoosa entobazi dino era omukyala n'ategeezako okuva mu kitongole kya Nnema nti nno obuzibu bwe bafunye nti bajja ne bagobawo abantu ne babamenyera amayumba ate abantu be bagobyewo ne bakwata tents ate ne baziteekawo ate ne baddamu ne beebeezaawo so nategeeza nti bagenda kutandika okubanga ate baddaabiriza ebifo bino byaba bagobyemu abantu okulaba nti ate abantu tebakomawo kubanga beesenzaawo yadde nga abantu abamu bagambye nti lwaki gavumenti erinda abantu ne basitula ebizimbe mu bifo byemanyi nti ntobazi nti lwaki bweraba nga abantu batandise okuzimba lwaki ate tebavaayo ne babayimiriza okusinga ate bwerinda abantu tebateekako infrastructures ez'amaanyi ate ne bavaayo ne batandika okugamba nti ate awo muli mu lutobazi ate muveewo ate mudde ewalala so nno bano bavuddeyo ne bagamba nga bakuliddwamu omukulu waabwe James Mobiru ono nga kansala wa Lubaga ono yategeezezaako nti bafunye abantu 30 be bagobye mu Lubigi iwe waawo nga n'abalala bajja kubeeyungako basobole okubanga ate batwala Nnema mu kkooti era nga ono yategeezezaako nti kyategeerekese bulungi nnyo nti Nnema teyayita mu mitendera mituufu okulaba nga egoba abantu mu Lubigi so kwe kulaba nti basolooza abantu bano babakuŋŋaanya abantu bano be bagobye mu Lubigi bagende batwale Nnema mu kkooti basobole okubanga ate baleeyirirwa yadde ng'omukyala wa Nnema yategeezezaako n'agamba nti tebalina kye baakola mu bukyamu era ng'abantu bano babawandiikira ebbaluwa era ne babawa warnings eziwerera ddala so nategeeza nti baba bagenda mu kkooti bagende bajja kusisinkana eyo kubanga bo byonna bye bakola byayita mu mateeka so nno era n'ategeezaako ne bayisa warning aba Nnema okulaba nga balabula abantu abali mu ntobazi mu bitundu ebirala okugezanga ebitundu by'ekitinda okudda emunyonyo ne bagamba bannaye we are also coming so nga tetunnatuukayo musobole okubanga mwetegula naye olunaku lw'eggulu okwawukanako n'ennaku endala baatuusewo ne bagamba naye oba olinawo ky'oyagala okugjawo jjawo nga tetunnakumenya tusobole okuba nga tumenya bulungi nnyo nga temugamba nti twayonoonye ebintu byammwe era twalabyeko abamu nga bajjawo bye basobodde abalala munnaye ebimu bye bataasobodde era twalabyeko n'abasitula emmere abadde bamaze okufumba jjukira bamenye bu hotel
nga bamadde bamaze okufumba nga nabo emmere yaabwe bagijjawo nga bagamba kati emmere tugenda kugitunza baani oba baani abagenda okugigula oba tuneeyimirizaawo tutya naye nga bo abanema munnaye ate tebalina kisa yadde bagambye tebalina gwe bagenda kuttira ku liiso nga bali ku nsonga ez'okuddaabirizawo obutonde. Abantu abali mu bitundu by'e Nakawa Kyambogo Kireka nga muli mu ntobazi nammwe warning yazze ewammwe musobole okuba nga mweteekateeka mwetegula ekibabu nga tekinnabatuukako kubanga bagambye ate eyo gye badda bwe bava e Rubigi boolekera sayidi zeeyo so ndowooza mmwe nga tebannabatuuka musobole okuba nga mutegulamu ebyangu bye musobola okuba nga ate musobola okutaasiriza nga tetunnalaba ate maziga okuva sayidi zeeyo Kireka oba Ekyambogo oba waneeno mu Kitinda sayidi okudda sayidi z'e Munyonyo. Ngenda kubanga ate eggulire ly'ewo mu Lubigi ndikomyawo nsooke ntambule nzireko wano mu Parliament. Akakiiko ka Uganda Human Rights Commission kasisinkanye akakosase era nga bano basisinkanye ku nsonga ezigambibwa nti bano baagala okulaba accountability ye Sente eweebwa Human Rights Commission n'ebigambibwa nti omukyala Mariam Wangadya nono nga ye chairperson w'akakiiko kana ka Human Rights Commission nti yali whistleblower eyaleetera babaka bannaabwe okugobwa nga baagala abyogere era nga aleete n'obujulizi byavaawa kubanga bagakigambibwa nti omukyala ono yagamba nti alina recordings nga babaka abo bamugamba ayongezeemuko ssente oba nti alina kusaba budget bweti okugimuyisizaawo nga alina okubawa 20% kickback mu lulimi lwaffe olunoonya ssente. So nno munnange bamubuuziza ku nsonga eyo omukulu akulira akakiiko ka Kosase teyamuganyiza ku kiddamu n'agamba nti talina kubanga ayogera ku nsonga ezo olw'okubanga ziri mu kkooti naye ate ku nsonga endala ezigambibwa nti omukyalo ono alina emisango 1521 naye nga ku misango egyo munnaye bakolako 17% era nga baagala okumanya essente ezibaweebwa okulaba nga batuuza emisango gino giragawa era nga kigambibwa nti oba olabiseeko mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission okulaba nga munnange gwe complainant ogenza okwewozaako ng'otudde munnaye oweebwa transport wo n'abo abajulizi b'oba otutte nabo baweebwa transport waabwe naye kigambibwa nti nno mbu okusinziirako mukyala Mariam Wangadya agamba nti Dr. Kizza Besigye bwe yali akalabikako mu kakiiko ka Human Rights Commission yaweebwa transport n'abo be yali nabo ate nekigambibwa nti ye Bobi Wine ye teyasayininga ssente ezo era kigambibwa nti essente ezo ziba tezitwalibwa ziddizibwayo ne zibankingibwa mu consolidated fund yadde nga ababaka bagamba nti bagenza okukola okunoonyereza nga teri ssente zaddizibwayo kyakikula bwe kityo nti ate ono complainant yazisayininga ate ne bazizaayo so nga bagamba nti akakiiko ako aka Uganda Human Rights Commission kakyalimu ebirumira bingi yadde nga yabadde first sitting yaabwe tujja kubanga ate tulaba sittings endala nnyingi nnyo nga omukyalo ono ne ba commissioner be nga beewozaako eri Kosase nabutya bwe basansanyamu ssente na lwaki bakola katono okusinziira ku misango gye balina okubanga bakola obuzibu buvaawa yadde nga bagamba nti bali under finance naye bagamba ne ssente zibaweebwa they don't put it to the rightful use. So nno ngenda kubanga ate mmaliriza amawulire gange neggulire ery'omubaka Paul Akamba ono nga yaweebwa bail ate n'amala n'addamu n'akwatibwa ndowooza omuntu omulala yena yandigambye nti n'addamu n'awambibwa. So nno balooya be bannamateeka be balabikako mu kkooti nga beemulugunya nga bagamba nti basobola kubanga ate bagenda mu maaso n'omusango ng'omu ku the accused ono nga yali E2 ate nga taliiwo yadde nga munnaye kinono tekyalemesa ate magistrate w'ekkooti eyali atudde mu mitambo gy'omusango guno okubanga ate bano abongerayo okubanga omusango gwabwe guwulirwa munnaye bano bavuddeyo olunaku lw'eggulo ne batutegeeza nti bayogeddeko ne client waabwe omuntu waabwe era nabategeeza nti ali bulungi nnyo yadde nga abantu tebavuddeyo kutugamba omuntu waabwe akuumibwawa era nga bano batutegeezezzaako nti bamusuubira okuteebwa olunaku lwaleero oba enkya asobola okuba nga alabika mu kkooti olunaku olwokutaano kubanga munnange ayiko criminal summons okubanga ate
yeyanjula mu kooti olunaku lw'okutaano. So no ngamaliza neggulire lya Parliament abanoonya okucensuringa ba commissioners munaye eggulo twalabye ba MPs nga bali mu kusayininga naye nga kinategeereka bano banoonya 177 signatures ezitannawera naye nga olunaku lw'eggulo ba MPs twabalabyeko nga bali mu kusayininga ekiwandiiko ekyo document ey'okuba nga ate ekkiriza ababaka bano okuba nga batwala motion yaabwe ku Parliament era ng'omubaka Charles Tebandeke y'omu ku be twalabyeko nga naye ateeka omukono gwe ku kiwandiiko ekyo yadde nga abadde nga avaayo ng'agamba tagenda kukisayininga naye ono yategeezezzaako nti no yasisinkanye abakulu abo era nga abakulu be yasisinkanye bonna ne bamugamba genda osayininge ne bamuwa n'emmotoka ne driver n'omujulizi alaga nti wo ajja okugamba nti kituufu nabaddewo ng'asayininga so munnaye kwe kumulabako ng'asayininga yadde nga omukulu akuliddemu Sente Theodore Sekikubo agamba nti bakoze bubi nnyo olw'ensonga nti Parliament olunaku lw'eggulo yabadde erina okutuula naye teyatudde tebabadde basuubira okuba nga bafunye emikono egyo gyonna nga giweddeyo naye n'agamba nti well and good in a week tejja kuggwako nga tebamaze kubanga ate bafuna emikono egyo ndowooza tujja kubanga tugoberera story yo tulabe banaaba batuuse by the end of this week that will be the 21st ku Friday no tulabe banaaba bafunye emikono egisobola okubanga ate babakkiriza okulaba nga batebolinga motion eyo ku floor of Parliament ngenda kubanga ate empumulamuko bwenkomawo nja kuba njoyiningiddwa omukulu Oda Kasuman okuva mu kibiina kya NED. A very good morning.